Ensonga z'omubaka Zzaake zitandikidde mu bukodyo oluvannyuma lw'omuwawaabirwa ng'ono ye mubaka Francis Zzaake obutalabikako mu kakiiko akakwasisa empisa mu bakiise mu kikolo ggwanga olukulu. Kinajjukirwa nti ssabbiiti eyise akakiiko kano kaategeeza nga bwe kagenda okutandika okuwuliriza ensonga z'omubaka Zzaake nga zino zaasindikibwa eno omumyuka w'omukubiriza w'ekikolo ggwanga olukulu. Ku ebyo ebyaliwo omubaka Zzaake bwe yagaana okuwulira ebiragiro bya mukama we bwe yali amukkakkanya atuule oba si kyekyo amusinkane mu yafeesi ye basooke bagaaye mu nsonga ze ez'ekiwamba abantu ezizzeemu akabisibisi olwo alyoka azanje butereevu. Olunaku olwaleero akakiiko lwe katandise emirimu gyako era ng'omubaka Zzaake y'omu ku abadde basuubirwa okusinkana olwaleero abeerewo nga bamuwako obujulizi. Okusinziira ku muwandiisi w'akakiiko kano ategeezezza nga Zzaake bwe yamuweereza ebbaluwa emuyita okubeerawo wabula nje buli kati tannaba kumuddamu anti yamutegeeza nga bwali emitala w'amayanja era nti wakumuddamu mu bbanga eritali lya wala. So I shared that information with you, Honorable, and you guided that I shared it with the members in the group which I did. So the members were asking when is he going to be back. So I also put that question to him in the WhatsApp group. On his WhatsApp, and he said he's going to be writing back to the committee soon. But up to now, we have not yet got that communication from him. Kino kiwaliriza ssentebe w'akakiiko kano Abdul Katuntu okulagira omuwandiisi w'akakiiko kano okuwandiikira omukubiriza w'ekikolo ggwanga olukulu obanga amanyi ddi omubaka Zzaake lw'anaakomawo. Si ye yekka wabula n'akulira oludda oluwabula gavumenti. Rules of natural justice, and we intend to follow those rules to the letter. You can impugn us on anything, but not providing you with an opportunity to be heard. If he had told us that he's coming back on this day, then we will not go to the extent of trying to write when is he coming back. We would have just adjourned this matter to the particular day when Honorable Zzaake will be back. But he chose not to let us know. He said soonest. Newankubadde nga Zzaake tabaddeewo naye tekirobedde bantu balala kuleeta obujulizi ku mbaka Zzaake omubadde abavunaanyizibwa ku bifaananyi n'ebiwandiiko byonna ebigenda mu maaso mu paalamenti nga bano bakulembeddwa Moses Bwalatumu nga bano banjudde akatambi akalaga ebyaliwo ku lutuulo olwo. Akatambi kalaze ebyaliwo wabula oluvannyuma lw'olutuula okuyimirira okumala eddakiika esoba mu 5 tekalaze biki byaliwo ng'akadde konna kamera zibadde zitunuulidde ntebe ya mukubiriza w'ekikolo ggwanga olukulu nga wano okusinziira ku Bwalatumu ategeeza akakiiko nga bwe balina amateeka ge bagoberera mu kukwata ebifaananyi ebibaawo. Colleagues, House suspended for 5 minutes. I also have before me the Hansard proceedings in video of the proceedings of Tuesday, 29th November 2022. There is disorder on the disorder on the floor of the House. Televising may continue during incidents of grave disorder or unparliamentary behavior for as long as the sitting continues, but subject to the following guidelines. On occasions of grave disorder, the gallery camera shall normally focus on the speaker for as long as proceedings continue or until order has been restored. And that's why the camera was focused on the chair. Only record what we broadcast. The other videos, we can watch them, but we don't record them because the rules don't allow us. Where do you watch them? Because we have what we call a multi-viewer. In the control room, we have what we call a multi-viewer. That multi-viewer has almost 6 cameras attached to it, so it can show all the angles of the house. But we don't record. Mu mbeera y'emu n'ekitongole kya poliisi nga kino kibadde kikulembeddwamu Stephen Agaba akulira poliisi ya Parliament naye kireese ebifaananyi ebyakwatibwa kamera za CCTV era nga zino ziraze byonna ebyaliwo wabula ekijja abaka mu mbeera kwe kubeera nga kamera zino tezibadde n'amaloboozi. The technology can record sound, but it's choice. It was choice by the Parliamentary Commission. Did you advise them?
Me, I'm a small man. I wasn't at that level. Our work is to ensure that the system is functioning. And then the technology doesn't provide for sound, but I think that is within the reach of Chair Nadia Rich. It can persuade administratively to better and improve our work. Bano bonna bajjukiziddwa nti omuwawaabirwa w'anaalabikako bandiyitibwa okwongera okuwa obujulizi ku nsonga gye bangiza. Can we cast the net a little bit wider? It's possible. But there is no decision to be taken now. And let us not discuss anything about the substance of that video. We will, after we viewed it together, questions have been asked, and then we can decide on the way forward. As of now, let's receive them until the Honorable Zzaake is around. Olutuula lwongezeddwayo okutuuka omwaka ogujja ogwa 2023 nga basuubira nti akadde ako Mbaka Zzaake anaaba akomye mu ggwanga. We are so open. You'll be attending all these things from the first minute to the last minute. Okay? And please, General Clerk, provide the proceedings of today to Honorable Zzaake's office. Nobody will ever complain about our fairness, except for academic purposes. But that we are not fair, never, it can never happen. It's not under our watch. Yes, Chigongo, Kurwa, Channel 44, Oreguro.